Dr. Jose Chameleone ali Dubai. Bali eno munnange bali mu kunyumyanyumyamuko ne mukwano gwe munnange ate suspect eside wano. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ko kw'ossa ate n'omukulu munnange ate Bebe Cool ye ali London yatuuse dda munnange alabiddwako wali ng'ali mu kwolekera eside eyo. Ate nga Zizza Bafana naye munnange ali mu kwolekera wali munnange ate China kiri mu kutokota eside eno wali mu katambi bannange. Zizza Bafana bamutejaminati nsinza kujaminati yogi kansuke nkutegezeeko wali mpozzi nga sinnaba kgenda mu maaso ngenda kusaba vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba naye nno kansuke munnange ate nkutegeeze wali omuyimbi gw'entandisi naye ye Dr. Jose Chameleone mukyekinzeko olunaku olwaleero kakati nno ye yatuuse dda munnange wali e Dubai alinayo munnange ate puroguramu ze eside eyo era ng'abadde wali ne mwamuzi munnange ate suspect just nga bali mu kunyumyanyumyamukaawo Dr. Jose Chameleone era nga bw'omulaba munnange bw'atyo bw'abadde alabise mwana mulenzi munnange nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kabadde kakutte akati by the way ku mukutu ogwa TikTok. Sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke nkuweko ku katambi kano. Yabanene mu ovimanga toyina ki batuli munene bajja kubanga nobati okubira abanene munene muyina nenga dokita asanze nnyo okula muganda wange semwe yama yoyo nno munnange ate Dr. Jose Chameleone nkugambye abadde yeeyagala okukamalako obumaziiko sso ate ne mwana mulenzi nga bw'olabye esayidi eyo webitambudde era nga ku sayidi y'emu omukulu Chameleone avuddeyo ku wali n'assaayo ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba. Ekifaananyi kino abadde ataddeko wali obubaka n'agamba nti no Mr. Kipeepewo esayidi eyo nkugambye Dr. Jose Chameleone bw'atyo munnange bw'abadde alabise nga yeesaze ebikumba era nga bw'ogezaako okulaba nkugambye nti no ali Dubai nja kuba nga nkuwa information yonna enaafaayo munnange ate esayidi eyo. Katugende mu maaso wali n'omukulu munnange ate Bebe Cool era nga ku sayidi y'emu Bebe Cool wabadde agenda e London agenze ne mukyala we muganda wange tasobodde kumuleka mabega atambudde naye era nga bw'ogezaako okulaba awo babadde mu nnyonyi nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo bibadde bikutte akati wali ate okwetooloola. Jjukira nti nno avuddeyo wali n'agamba nti nno wali e London munnange album vibe zigenda kutokota esayidi eyo muganda wange nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku mukulu Bebe Cool esayidi eyo ku album yeno gy'ali munnange ate mu kkuba eri abantu oba eri audience naddala munnange ate media ezikyasinze okuba ez'akabi esayidi eyo nja kuba nga mbikutuusaako munnange information yonna enaafaayo ku mukulu munnange ate Bebe Cool. Kati oyongereyoko wali ne Zizza Bafana. Zizza Bafana alabiddwako wali naye abadde ali mu kwolekera munnange ate wali e China agenda kubeera nga abasensibula munnange ate omuziki ekibadde wali mu katambi just abadde agoyengamu kawo crazy era nga ku mulundi guno t-shirt gy'abadde ayambadde ebaddeko omukulu munnange Bobi Wine nga bw'ogezaako okulaba China abali China mwenna we are coming, we are setting off right upon no tuja China tuja China tuja this is a rocket thing yeah China bagambe mungambire Jack Chan mungambire Jet Li mungambire Yang Chen mungambire ne Chunguli nti tuja bagita Empire Club mwe tugenda okubera ku Empire Club ngenda kuza omwezi mwenda this weekend. Kakati nno yonna gye biggwedde mu katambi bannange Zizza Bafana taggwayo era nga bwenti bwenkoze munnange ate omukyekingako mwana mulenzi era nga w'omulaba abadde yeesaze essaati nga kuliko munnange ate ekifaananyi ky'omukulu munnange ate Bobi Wine esayidi eyo. Nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.